بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوانو بانغا barungi tusaba Allah tabarak wa ta'ala kiriza okusiiba kwaffe mukola kinene nnyo okuba nti mubeerawo ne tujjukanya ku ddiini yaffe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Waliwo wano abuuza agamba nti kiramulwa kitya ku mukyala aw'olubuto okubanga asiiba. Barakallahu fikum. Omukyala ow'olubuto tewali nsonga lwaki osiiba, tewali nsonga lwaki omukyala w'olubuto asiiba nga neesembeza ebigambo bino wammanga n'olwonkubadde ng'abamu bagamba nti omusawo aba akkebedde n'akugamba nti tekirina buzibu n'okusiiba. Tewali buzibu. Nze nno ŋŋamba nti omukazi w'olubuto talina kusiiba mu kaseera konna. Lwaki? Neesembeza ensonga zino wammanga. Al-awwal, esooka, the fetus, ekyana, aljanin, ekyana ekiri mu lubuto, it is totally dependent to the maternal blood. Omwana the innocent, ekitonde kya Mungu ekitalina kyekimanyi, ekitannalagirwako kusiiba, kyesigamye ku musaayi gwa maama. Lwaki? Omwana baba mu lubuto Allah amutuuza mu kisawo kye bayita omonyonic sac, omujjudde amazzi. Omwana oyo Allah tabarak wa ta'ala n'amuteeka ku kye bayita a finger like a projection, ekintu kibanga engalo kye tuyita umbilical cord. Ekundi erina emiswa ebiri, ogumu baguyita umbilical vein, omulala baguyita umbilical artery. Ogumu guyingiza emmere ne oxygen, omukka omwana gwassa. Ogwokubiri ne gufulumya omwana ebimuvuddemu, omwana asobola okufuka, asobola nayo okuvaamu obukyafu, ne gufulumya ne carbon dioxide ne gumuzzaayo wa maama. Maama enjala bw'emuluma, omwana enjala eba emuluma. Lwaki? Weebuuze lwaki omukazi ow'olubuto bamukuba empisa egema malaria? Kubanga waafuna malaria omwana ajja kulwala, ajja kufuna ebbugumu, omwana olubuto luveemu. Lwaki? Kubanga obulamu bwa fetus obw'ekyana ekiri mu lubuto buba bwesigamye ku bulamu bwa maama. Maama waba health, omwana abeera health. Maama aba mulwadde, omwana aba mulwadde. Kyova olaba abantu bagenda mu scan, omusawo asobola okubuuza nti lwaki omwana w'ono mutono nnyo? Kiba kitegeeza nti nutritionally omukyala ono olubuto ayinza okuba talya bulungi, ayinza okuba alina stress. Omuntu n'ofuna bufunye stress, omwana naye afuna stress mu lubuto. Kakati wali nsonga lwaki omwana asiiba, kubanga gwe bw'osiiba omwana aba asiibye. Kati omwana yeetaaga energy ng'akula, amaanyi, kye tuyita ATP, adenosine triphosphate. Kati energy gye yeetaaga okukula, okubanga reasoning, omwana ajja kuba n'obwongo, mental development, obwongo bw'omwana okukula ng'ali mu lubuto kidependinga ku energy emuyingiddemu ng'eva ewa maama. Physical structure y'omwana, okula amagumba, calcification, zonna ziba zeetaaga okuba nti maama alidde bulungi, alidde calcium. Kyova olaba abasawo ebiseera ebimu bayinako obukeenda bwe bawa, tebayita nutritional supplements nga folic, obukenda bwa iron, omwana aleme kugejjulukuka mutwe. Nabwe kityonza abasiraamu bagamba wama ja'ala Allahu fi ddiini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala yateekako buzibu mu ddiini yaffe. Omukazi w'olubuto tewali nsonga ekusiibisa, tewali na nsonga ekutwala genda kubuuza dokita agambe nti oba osaana okusiiba tolina kusiiba. Nedda, obusiraamu bwakuta liisa buliisa, liisa buliisa omuntu, naye gwe leka kwepanka kusiiba. Lwaki? You will affect and inflict, ojja kukosa omwana ali mu lubuto. Twagala ozaala omwana anaabeera omukkiriza, omwana nga atuukiridde, omwana nga atuukiridde. Omwana singa omukyala aba alina ebirungo bya bulamu birina effect ebiyinza okukosa ku bulamu bw'omwana ali mu lubuto. Nabwe kityo
toyina kusiiba olw'ensonga ojja kukosa omwana ojja kumulumya enjala ate nga aba yeetaga mu development, mu human development. Omwana omuto ayetaaga amaanyi mangi, energy y'amaanyi gy'aconsuming kubanga undergoing cellular expansion, cells okubeera nga zimultiplying, undergoing kye bayita organogenesis, formation of organs, undergoing kye bayita morphogenesis, formation of structures. Byonna byetaaga energy, and she can obtain the energy from the mother. Na bwekityo leka kukola nsobi tebakulimba gwampuliriza nti osobola okusiba nedda, liisa. Allah tabaraka wa taala ajja kukkiriza ibada yo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.